n'okujolonga obwakabaka kisusse. Ng'okujolonga kabaka kisusse. Nze nkuze kutuuka wano nga mbuto mpulira nti omuntu bw'avaayo n'amanyiira kabaka nga ne ku kyalo tasula. Obuganda buvudde mu mbeera. Abaganda batabuse bagamba nti tukooye akamanyiiro, tukooye ejjoogo eri abo abalya nsimbi okwagala okwemooleranga ku bwakabaka bwaffe. Abantu abamu bavaayo ku mikutu emigattabantu ne bakozesa erinnya lya Ssaabasajja Kabaka okumuvvoola, naye nga waliwo bakivujjirira banene bakiteekamu ensimbi mpitirivu. Olunaku olwaliro Omuteregga Cuucu alabiseeko mu Masiro e Kasubi ng'agenza okugalambula okulaba embeera etambula etya. Kino kiddiridde abantu okubeera nga bakubagana empaka ku social media nti ye Kabaka nga takyalabika. Ebimwogerwako ku social media nga tewali muntu ava mu Buganda yanukula ku nsonga eyo. Olwaliro n'agenda alambule ku Masiro okulabikako eri Obuganda obbalaga nti nkyalimu ebigenda mu maaso mbiwulira, era n'ababisaponsalinga yaliba nga abategeera. Ensonga eno ejja Abaganda mu mbeera ne beebuuza nti edda Abaganda b'edda baali bakambwe nga tebaagala muntu yeemoolera Kabaka waabwe. Lwaki ab'ennaku zino bafuuse nnyo bassekibodde? Batuwulirize ensonga eno. Bannange Abaganda, bassebo ne bannyabo abali mu Buganda, obusungu mwabuteekawa. Abakungu b'emmengo, abaami ba Ssaabasajja, abalangira, abambejja, obusungu mwabuteekawa ng'okuvvoola n'okujolonga obwakabaka kisusse. Ng'okujolonga kabaka kisusse. Nze nkuze kutuuka wano nga mbuto mpulira nti omuntu bw'avaayo n'amanyiira kabaka nga ne ku kyalo tasula, nga n'ennyumba mwabeera bagikoona n'evaawo. Naye omuvubuka gwe bayita puleesha n'avuma kabaka waffe Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga, abakungu b'emmengo, ebintu ebyo nga mubiraba musirise. Nawulira Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga oli musajja munnamateeka, wasoma amateeka. Ke kaseera oggyeyo amateeka ge wasoma. Abaganda kye kiseera abali mu Uganda, kubanga ffe abamu tuli wabweru wa Uganda, naye nga nze ayogera n'alibadde Saddaaka, omwana oyo puleesha byakola n'alifiiridde mu mikono gye. Bwe naali mulumbye yali nsinzizza amaanyi nanzita, naye nga nnwanirira bwakabaka, Baganda bange, Abaganda abali mu Buganda, obusungu mwabuteekawa. Omwana oyo mu nnyumba ya kitaawe ne nnyina mwakolera vidiyo ezo ezijolonga kabaka okumuyita amazzi g'omu mulyango. Ennyumba eyo yalibadde eri ku ttaka, yalibadde ekooneddwa ng'eri ku ttaka. Ennyumba yaabwe yalibadde eri ku ttaka, ensuku zaabwe zaalibadde zisaanyiddwawo okumanyiira obwakabaka, okujolonga kabaka. Omwana n'ayita kabaka ebikolondolwa, omwana n'ayita kabaka amazzi g'omu mulyango. Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga, taata, ke kaseera abalwanyi ba Buganda baveeyo. Mukadde waffe Sande Kulubya, ke kaseera abalwanyi ba Buganda mubaleete. Naye okujolongwa kabaka waffe tetujja kukkiriza kumanyiira kujolonga kabaka waffe bw'atyo. Ani ali emabega w'omwana oyo? Omwana n'avuma kabaka waffe, mmwe bibanyumira, n'ayita kabaka waffe w'omulyango ng'abalangira mubiraba, abambejja mubiraba musirise. Abataka, omwana n'ayita kabaka waffe bbi w'omulyango. Oweekitiibwa Charles Mayiga, ke kaseera to stand up, to do action. Enough is enough. Nze singa mbadde Uganda olwaleero n'alibadde kyakulabirako, n'alibadde Saddaaka ku lw'omwana oyo puleesha byakola obwakabaka. Byebyo nno abasponsalinga abavuma Ssaabasajja Kabaka mukomye ekintu ekyo. Ebigendererwa byammwe temugenda kubituukiriza nga muvuma empologoma. Abakola ekikolwa ekyo bannayuganda bagamba nti babamanyi, naye mwandibadde mweddako. Kubanga singa temubadde mabega wa kikolwa kino, vidiyo zino omuvubuka ono tazitandise lwaleero oba teyazitandise eggulo. Ekintu kino akikoledde ebbanga, naye ng'abali ku lusegere lwa Ssaabasajja be twandirowoozeza nti be balina okusookerawo okulwanirira Ssaabasajja
bye twandirowooza nti bwe bandibadde baduumira Abaganda nti bannaye mubeeko kye mukola Obuganda bulumbiddwa baasirika obwedda bimaze kukyaka ku social media awo buli muntu asituse okulaba nti ekikolwa kino kikyamu bakirabira eti omukulu Avvoolwa dda Ssaabasajja okumuteeka ku ttaka n'avuma Kabaka waffe Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga abakungu b'Emmengo ebintu ebyo nga mubiraba musirise nawulira Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga oli musajja munnamateeka wasoma amateeka ke kaseera ojjeyo amateeka ge wasoma. Abaganda kye kiseera abali mu Uganda kubanga ffe abamu tuli wabweru wa Uganda naye nga nze yayogera n'alibadde Saddaaka omwana oyo pressure byakola n'alifiiridde mu mikono gye bwe naali mulumbye yali nsinzizza amaanyi nanzita naye nga nnwanirira Bwakabaka baganda bange Abaganda abali mu Buganda obusungu mwabuteekawa omwana oyo mu nnyumba ya kitaawe ne nnyina mwakolera vidiyo ezo ezijolonga Kabaka okumuyita amazigo mu mulyango. Ennyumba eyo yalibadde eri ku ttaka yalibadde ekooneddwa ng'eri ku ttaka ennyumba yaabwe yalibadde eri ku ttaka ensuku zaabwe zaalibadde zisaanyiddwawo okumanyiira Obwakabaka okujolonga Kabaka. Omwana n'ayita Kabaka ebikolondolwa omwana n'ayita Kabaka amazigo mu mulyango. Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga taata ke kaseera abalwanyi ba Buganda baveeyo mukadde waffe Sande Kulubya ke kaseera abalwanyi ba Buganda mubaleete naye okujolongwa Kabaka waffe tetujja kukkiriza kumanyiira kujolonga Kabaka waffe bw'atyo. Ani ali emabega w'omwana oyo?